abayimbi babagobye muzaye bakoye teri kuyimba big size bamwise nabagamba sigenda kunga abayimbi nabakoye Nunga big size, you supposed to abayimbi bo bali wana kabadange. Ngenda kula ba president Gwokulayira nange today. I want to sit there and I say neba ita kenzo nabaga ngenda kuba with my wife. The minister ate ngana kawere. Nabagamba ba sigenda coordinating. Kata wetuli. Mula bensi we bakoye. Amakungula kagula vite mutandi sogalaba. Gula vite ngate banna kuita coordinating abayimbi. Muze yayagala kwaya yoka nandere bagala kwaya yoka bana abayimba bwe bati mirembe mali yojjudde boka ne bandere awe tuli gwa wakana kubira ku bebe kulu kubira ko ku kenzo ababaddeyo nga bangamba kubira abayimbi bano ne sente kubira ku spider akubulira twabawadde sente twabawadde sente abayimbi mwenna abayimbi twabawadde sente n'oyo ow'ekibune kimyufu ekivamu kabole senaganye mukubira nagambe dafu sijja mukubira namukubire mwenna twabawadde ki era nebaza abampaddeyo ababadde surprise okubanga mbayita ne mumpaayo ne muntipinga naye nange nafunye zange tirati ne yampaddeyo sitasamanje yampadde jingosho yampadde bampadde mwampadde koko finga yampaddeyo mwana twabayise ne mwana sente naye nga teri kuyimba mugawulidde nti ebyabayimbi biguddemu nabe kuyimbira President Yoweri Kaguta Museveni nga alayizibwa nti biguddemu nabe big size ye chance oluvanyuma lwa bebe lwa gravity omutujju okubanga mutadde ku nninga recent yagambye tagenda kubanga ate amobilizinga bayimbe bakugambye edikenzo yagambye nti munange yebba wa minister ne mchala we aja kuba alayizibwa atejukira akyali na kawere so tajja kubanga abikolako nninge ku mulundi guno ndowooza tebajja kuba abayimbi oba bajja kujja abekyaki ani amanyi naye nga kuge mawulire getufuna awo tuvuddewo ono munnange nga twetoola mawulire g'enjawulo ono ye mukulu Franka Gashumba ne baby we oyo baby wa Malayika desawa yakakati wetwogerera omwana akulidde ddala y'omwana w'obulenzi oyinza okugamba nti oba yadda kushira kubanga shira ye mwana wa Gashumba fegwe tumanyi vuddewo olunaku lweggulu wabaddewo show eya Spice Omujamaika naye Sindi buli omu awaana Sindi buli omu agamba Sindi yataddewo performance ey'amaanyi wabula ono agambye nti mu butuufu Sindi ebyokukola abikoze waneeno mu ggwanga Uganda era agambye nti alina obubaka bwe mutima mulungi ayagala bumutuukeko atwebuuza bbaka ki buno obwamuwa katugendeyo tuwulire eno message njagala etuuke ku Sindi King herself nga ngimuweereza mu mutima mulungi era nsaba agirisiivinga mutima mulungi ne singa abaagifunye bubi nga temusanyusizza then mumugambe ansange wali emasajja kasaawe k'ettaka twekube ekyo nakyo kiveewo ate tunadda ku ekyo Sindi tukuwaanyiriza nnyo ewaka wano tukusuuse nnyo ne tukunyumirwa n'ebyokuwaana ne bituuka okutuggwako kati tuddamu bye twakuwaana edda kubanga ga amazima tolina kyotakoze wakola oluyimba lwa Dairema nga mulimu Bobi Wine ne Mr. G ku bonna we balukola nabo teri alupafoominga lwaki tekuli ayina busobozi buyimba vaasi zammwe mwenna basatu okuggyako gwe wekka asobola okuyimba vaasi yo n'oyimba eya Bobi n'oyimba eya Mr. G ate n'ozituukiriza bulungi ng'oyinza n'okwebuuza bo baali bakola ki mu luyimba olwo kubali ababiri abasigadde bonna tekuli asobola kikola kibalazo nagamba abantu bano nti balekeraawo okugeraageranya ku bayimbi abakazi olina kukubagana n'abasajja banno akazi gwe oli kasajja olina kukubagana n'abasajja banno va ku baana baffe ab'obuwala okubateekako ekyo ekifuba eky'amaanyi tebasobola wabula kituuse ekiseera ng'olina okuinsipayaringammo abantu abakuvaako mu mugongo
ng'ekyo ogenda kikola ng'osobodde okuva wano ogende ne mawanga amalala nabo bakunyumirweko nabo bakuwaaneko nabo bakulabireko kaakati wano abaana abaroota baleme kubanga bakoma woogenda wokyakomye kati babe nga balubirira ekisingako awo. Ebintu biringa bibiri by'osobola okukola kaseera kano. Ekisooka osobola okufuna paid consultation n'abadde manager Joshua Baraka Robusta. Akagambo paid ako nkoogedde nkagenderedde kateekeko nnyo obudde ke kasinga osumbuwa ba artist ba wano tebaagalira ddala kufuna paid consultation. Abadde manager wa Joshua Baraka nga ky'omwetaagako kiri kimu. Ebintu biringa bibiri bisatu. Ekisooka okumanya engeri gy'osobola okupiikinganga mu music w'obulungi ku streaming platforms ez'enjawulo okukuza numbers zo ez'abantu abawuliriza endongoyo okwetooloola ensi yonna. Publisher ky'omulungi oba distributor kaseera kano asobola okupublishingira n'okudistributingira endongo ya dancehall ne reggae na ku mitendera ki kwe muba muteekeddwa okutambulira. International festivals bazipiikinga batya okuba ng'osobola oziperformingako ate n'abantu abatuufu ye bamanyi basobola okuconnectingako ng'osobola okubayitiramu n'ofuna ekintu ekituufu. Ekyo kijja kuyambako okutandika okutunula mu direction empya. Oleme kubeeraawo kuba abantu bangi tubawaanye ewaka wano tuyinza obutakuwaana kutuuka ku Bobby, Bebe ne Kamiri naye bonna abasinga Kamiri ye yawunyako ebweru abasigadde bonna bakola ki bakomando kitegeera. Ekintu ekyokubiri wafunye omukisa nti Spice yakulabye yakutegedde yakwagadde. Nsaba nnyo kolabo yonna gy'oyagala okulikodingira naye wano Katonda abiremese bajjajja babigaane bireme kukola. Kikusobozese okuba nti Spice bw'anaamala okuva wano n'agenda ewabo n'aconcentratinga ofuneyo producer omu ate nga muwandiisi okugeza omusajja nga Ankoroni ofuneyo ne content creator omu agenda asobola okukwatira content wo mugende Jamaica mu Caribbean omiitinge Spice ng'omusanze waabo ng'ali ku CPO ng'ali power taliiko bayaye b'emakindye bamwetoolodde bayitirivu na pressure z'e Kampala osisinkane ku baproducer abapya abali fresh mu general ya reggae ne dancehall ne ba artist abapya b'osobola okuba ng'okola collaborations nabo ate nga kaseera ako ojja kuba already omaze okufuna knowledge ku ngeri gy'osobola okupositioninga obulungi endongoyo. By the time oligenda okumala okuva eyo content gw'onaaba ovuddeyo naye n'omupublishinga professionally ajja kuba akuyamba okukuza streaming numbers zo. Kati oligenda okutandika ate okupiikinga international festivals ogenda okuyimba ng'ekintu kigaziyeemuko nga kisobola okuba nga kikola ki nga kitegeerekeka. Other than that abantu bo inspiring nabo bajja kubeera awo bakome kasolya nga gwe kookomyeko ak'e Uganda so ng'ate babadde basobola okugoberera singa otandika n'okukola ki otandika n'okutambula okitegeera. Endongo ya Uganda twagisetingira akasolya katini abaana bakatuukako mangu ne bawummula ate buli akatuukako akola ki awummula. So nze ndowooza nti waka tukuwaanye ekimala olina okutandika okutambula naye oteekeddwa okuteeka mukulo oteekeddwa okuinvestinga mukko oteekeddwa okukola ki okitegeera bintu bingi ebyenjawulo ebiba byetaaga okukola naye nga kaseera kano funa paid consultation okuva eri manager experimentinzeeko international market ekirala tambula Spice mugoberere tukola naye wano ojja kuba otandika otteeka mu vaasi ate Fake Gaza gyawogganiraawo so ate eri osobola okufuna undivided attention ye n'okuba ate ng'agenda kwanjula ne mu bantu abalala ne media ze okuzikyalako ani yabagamba nti ffe media ze tesobola kuzikyalako with the right person like Spice ng'omusanze eri ate naye ajja kurespectinga nnyo kubanga we investinzeemu n'osukkako w'obadde okoma. Nze ndowooza kyekimu kubibula ku ba artist b'e Uganda nti ky'oba ofunye mu art ekitini singa okyere investinga mu social media eno etulimbye ebintu bingi naye social media terikyusa personal meeting abantu nga besinkanye muntu ku muntu ezo bino ebyokubanga twogera ku katimba birala n'ekyokusinkana omuntu n'omusinkana gyali bintu birala mu byanjawulo kyakabi. Tuvuddewo tugendeko ku nsonga z'aba Pallaso Pallaso ne King Saha. Ono yavuddeyo n'agamba nti Pallaso weewumuzeeko genda mu studio yimbe olutalo olwanya entalo nnyingi naye luno tojja tusobola amugambye Pallaso ddayo mu studio yimbe Pallaso ddayo mu studio yimbe Pallaso va mu bintu by'effujjo nkiddamu gwe buli kiseera Pallaso beera mu bintu bya ffujjo wano walumba amaka ga Alien Skin ng'ensi eraba ne mukuba emmotoka za Alien Skin ne muzoonoona
sibayi lwaki oganye okula n'okwebuulirira ate gwe Pallaso singa omanyi bulungi nnyo violence kyesobola okukola because you have been a victim of that family yammwe. Pallaso singa gwomu kuba preachinga stop violence kwamwe mwafiirwako nadda naye sibayi lwaki oganye Pallaso to sit down. Pallaso okuze toli 18 years toli 17 years you were a grown up man. Nimwe ne mubeera mu bintu by'effujjo buli kiseera mubeera mwagala ku pulling headlines in a negative way. Omuyimbi enalooza ti ogenda tambuliriza music kukukuba abantu weerimbye mugenze mu bbala ly'omusajja supremacy mulwaniddeyo ebbala ly'omusajja lyataddemu ssente eyani agenda okuddayo stop beating people. Abayimbi mu kikomi ebyo ebigaaligaali ebyo bye mutambula nabyo you should be arrested. Uganda efugibwa ku mateeka ne polisi ne batunuya butunulizi nosanga omuyimbi ayina ebivubuka binwenjaga bitambula n'ebiso bikole fujjo day in day out. Why don't you arrest these people? Because tulina abayimbi abaganya okula nga bakiyisanga abaana abato mu biseera mube wano Pallaso yalumba alien skin. What happened to that case? N'olumba omuntu makage Pallaso n'ayasa emmotoka ennyumba n'agikuba n'agyasa omusango ogwo gwaggwerawa. Pallaso talooza nti ali waggulu w'amateeka. Pallaso, don't think you're above the law. Don't think you own this country anything. Nti famire yammwe yalwana nnyo mwina kye mubanja Museveni. We all have families that have contributed to the president. There are so many. Hey mama singa buli family emanyi president yeyisanga mmwe singa ensi eriwa. We all contributed something. But we are humble people. Pallaso, we not talent. Pallaso singa oli wala. Nekubeera mu bintu twebyo ebitakugattako. Pallaso singa oli wala. Gwalumba aliyeni, gwalumba Kingisaha. Who are you? Gwani? No, enough is enough. Tetugenda kusooka kufiirwa abantu and we act. Uganda ina amagye agamala. We have the army here to bring stability. Anybody who threatens the peace of this country should be dealt with, not selectively. Tetwaga kubeera n'amateeka gali selective. Mbu Junior wakola omusango mumusibe, Pallaso wakola omusango temumusiba. Enough of this nonsense. Let us not have selective laws. Nti abanupu we bakola the same things ba Pallaso be bakola bonga mutunula eri. Twina abana banupu abali makomera. Same stories. Why don't you arrest these boys? Don't have selective judgment. Nobody is above the law. Nobody is above the law. Everybody is a Ugandan. But you cannot have hooligans, ebivubuka, ebiyaga. Bimaze okunywa enjaga yabyo. Bigenze birumbya abantu. Innocent people. Kati singa abantu bafudde emirambo ena. What if we had 4 dead bodies there? Police yandiyogedde ki? Investigations. So in this country, abantu basooka kufa and you investigate. Yet police inetekeri kwata preventive arrest. Kateteka twalikolera ki? Lya preventive arrest.
Because that's why we made that law. To arrest these idiots. Mukwate preventive arrest. Bali abantu wanjaga. Bayine ebigani. Threatening the whole country. This should stop. Police, do your work. If you are overwhelmed, call the army. Call the army, likamajega bayambe. We cannot allow a situation whereby Ugandans, their life is put at a risk because of Abayimbi. Abayimbi bebani. Who are they? Who are they? Umuyimbi yani. Tuina ba general mu ggwanga lino. Tuina ba brigadier. Tuina first family. Abayimbi bebani. Kati singa if osanga general nga taggala luguudo. Abayimbi lwaki bakole fujjo ne mubatunuulira. Every time. Same names. Amanya gegamu. Buli awuli antu yagala okulwana bakutwale Somalia. If you're big enough oli oyina amanyi mangi, tell the president gamba General Muhoozi to deploy in Somalia olwane na Al-Shabaab. Temutwononera gwanga. Mwefudde ab'ekitalo. Mukuba abantu. Mubba abantu. Mutabula n'ebivubuka abayimbi ebibba abantu. Mutabula n'abavubuka abakutte ebiso. We better have sanity. We better have sanity. Because abana bakopa dinemize. Guze lwakyo abana batandise okwetta babiraba. Abana dinemize jammwe bagikopa buli muzomo bigutandikira mu bayimbi. Ne gusasana eggwanga. Because these children are your role models. When you beat up your fellow musician, it becomes normal that we solve grievances by fighting. Really, kumyaka jammwe. Nimwe zimbya ne mulego obufuba. To prove what? To prove what? Mwagala provinga kyeggwanga kyeritabawadde. Abayimbi muli bagagga. Ugandans support your music. Is that how you pay us? By making yourselves idiots, lumpens and hooligans? Are we going to praise that? Hey, today we know to kubengalo. That's wrong. That's entirely wrong. And you mean be nalowooza nti tukyaliko yo music industry eyokwekuba ebyo byaggwa byali bya fire base edda. Bebe wine ne kamilioni webekubanga bebe kulu neka ebyo byaggwawo. Today we are in the modern era. Omuyimbi da mu studio yimbe. Ebyo byaggwawo ebyedda bye twawuliranga mbu Bobi Wine ne bebe kulu ne besanga mu siriki ne bekuba to pull headlines. That is a bygone. That is history. Today you cannot build your career ku bumenyi bw'amateeka. You can't. Ero muyimbi aluza ati ogenda funa erinnya tutumu mu kumenya amateeka bw'okuba abantu bw'oba abantu. You'll be there to win. Wagamba nti munnange embuulirire tefa yonna amuwadde gaabowa gambye munnange entalo abasajja bazirwanye naye waliwo wetuuka gye mutuuka ne mugamba nti nedde kimala tetwagala kubanga tufiirwa abantu emukakkane muyimbe myoziki ebirala mubireke. Entalo zibadde nnyingi nnyo ate ndowooza omukulu Pallaso ye babadde bamuwanye ebbanga kuva yalumba akabira nga ankopi kwegamba naye this time around ndowooza yalinnya y'amagye era n'abanga ebintu biringa ebimicukidde. Twategeddeko oba twawuliddeko nti omukulu Jose Chameleone yamugambye nti olutalo naaluveemu era aliko ddongera getuwulira mu nkuubo tetumanyi oba kituufu naye mbu yamugambye nti taddamu
era taddamu kuyingirira lutalo lwonna ne mukulu King Saha. Oli ku Legit TV 256 ate weerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde buterefu tukomawo nabyo tofaawo.